mu ngeri y'emu nga bw'olaba nti tukakaalukanya olw'abajjajjaffe abataategeera Katonda. Waliwo ffe kye tukola, waliwo omusingi gwe tuzimba ogw'obwa Katonda, nga ebintu bye tusanze abaana baffe tebagenda bisanga. Kubanga bafunye omusingi bajjajjaabwe gwe bali mu kukola, banaagenda okugusanga n'abaana b'abaana baabwe ebintu nga birala nnyo. Bajja kuba basigaza amawanga gali gokka Katonda g'ayogerako nti waliwo amawanga gaalekerawo abantu be okubayigiriza entalo. Ago gokka Katonda ajja gabalekerawo, naye era obulamu bwabwe tebujja kufaanana nga ffe, kubanga bayina we bagenda okutandikira. Amiina. So twebaza nnyo Katonda atuwadde ekisa okubanga tusobola okubeera mu maaso ge ne tumunoonya, era nsaba okitwale nga kya muwendo nnyo gw'okufuna akadde akafaanana bwe kati. Bangi nnyo abakiyaayaanira naye nga tebasobola kifuna. Amiina. Olwaleero nina ekigambo kye njagala okwogerako, kye kigambo eky'okutuukirira mu Katonda wakati nga tuli mu nnaku zaffe ez'okusaba n'okusiiba. Ennaku zaffe zibadde mmeka? 5, ekitegeeza olwaleero tumaliriza. Nkusuubira okuba n'amaanyi mangi kubanga tuli ku lunaku lwaffe olusembayo. So bwe twogera ku kutuukirira mu Katonda tutegeeza ki? What is it by definition? Okutuukirira mu Katonda kwe kutambulira maaso ga Mukama nga toyina kibi yadde obutali butuukirivu mu ggwe. Mu ngeri endala n'otambula ng'oli mutuukirivu era ng'oli mutukuvu, ebirowoozo byo nga birungi nga bya bwa Katonda, n'ebikolwa byo nga bya bwa Katonda. Mu Bebulaniya essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka Bayibuli etugamba etya? Abebulaniya essuula 6 olunyiriri olusooka. Hebrews chapter 6 verse 1. Kale tuleke okwogera ku bigambo eby'olubereberye ebya Kristo, tuyitirire okutuuka ku bukulu, obutateekawo mulundi gwakubiri musingi, kwe kwenenya ebikolwa ebifu n'okukkiriza eri Katonda. Hallelujah. Olusungu agambye, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. Amina. Agambye tuyitirire okutuuka mu bukulu. Oluganda lukiyisa okutuuka mu bukulu. Okutuukirira kabonero ka muntu akuze mu Katonda. Tulokoka tuli baana bato nga tuli ba baby. That is understandable era kikkirizibwa Katonda. Ne tubeera mu lugendo lw'obulokozi nga tukola buli kintu nga bwe twagala. Katonda n'alekawo ekisa ekitukuumira mu buto era n'atwala omutawaana okugenda ng'akuyigiriza. Twebaza nnyo Katonda ku lw'ekifo kino, kikoze omulimu munene nnyo okugenda nga kituyigiriza. Kati wakati ng'oyiga, eggulu likusuubira okuva ku siteepu emu ng'odda ku siteepu endala, paka ku leve ey'okuba ng'okuze ng'oli mature, okubanga ebintu otandise obirabanga Katonda bw'akola ki? Bw'abiraba. Okutuuka ku levo ng'otegeera n'obwakabaka bw'olimu. Obwakabaka bwe twayingira abassebo ne bannyabo tebunyeenyezeka. Meaning bw'otuuka ku levo etegeera obwakabaka bw'olimu, oteekeddwa okuba ng'oli ku levo eno eya perfection nga tokyasobola kunyeenyezebwa mbeera yonna. In other words, ng'oli perfected mu Katonda, kubanga oba oyize emisingi
egikola obwakabaka bw'olimu. N'olwekyo olugendo lw'obulokozi lwe tulimu, Katonda ebiseera bye tulimu atusuubira okukula. Ennaku zino ze tubadde mu maaso g'ettaano nga tumunoonya, wabeewo ebintu nga mu bulamu bwo tebikyaddayo kulabika mu maaso ge nti oyimirira okubyenenya. Tuleme kusigala nga tuteekawo omusingi ate okw'okuddamu okwenenya ebintu ate bye twakasuse mu kusiiba kuno bassebo ne bannyabo. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuyina bye twenenyezza okuva Monday, Tuesday, olwokusatu, olwaleero tuli mu lwakutaano. Ebyo Katonda mwesigwa nnyo nti buli lwe twenenya atusonyiwa era n'atusaasira, n'abituggyako, n'abaako mu kasero gy'akola ki? Gy'abisudde. Kati bwe tukomawo mu maaso ge, ennaku zonna ze tugenda okuva mu maaso ge olwaleero, tubeere nga ate tetuddayo kusikayo bikadde. Bassebo ne bannyabo, Katonda gwe tuzze okunoonyamu ali perfected, atuukiridde. Mu ye temuliimu yadde ekintu ekikyamu, okuviira ddala ku ndowooza ye okutuukira ddala ku bikolwa bye. Era y'ensonga lwaki atugamba mu Matayo 5:48. Bayibuli egamba etya? Matayo essula ey'okutaano olunyiriri olw'48. Matthew chapter 5 verse 48. Kale mwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. N'atugamba n'olwekyo bwe tubanga Katonda gwe tuzze okunoonya atuukiridde, naffe abazze okumunoonya tubeerenga abatuukirivu nga Kitaffe ali mu ggulu bw'ali ki? Bw'ali omutuukirivu. Mukama yeebazibwe nnyo. Kubanga tuli mu biseera bya luvannyuma, tuli mu biseera bya kudda kwa Mukama waffe Yesu. Naye ate ne bw'aba takomyewo, ntera obbagamba kaakati omuliro be gwayokyezza, akagombe kamaze kufuuwa wangi. Bannange akagombe tekaafuuye, omuliro ne gulyoka guva awatali, nakati bakyabalamiramu. Katonda nga bw'ali omulamu, kansuubire nti wabaddeyo eyo abatuula ne bawulira enjiri gye tubuulira mu kifo kino, ne beekolamu omulimu, ng'ekiseera ekifaanana bwe kityo kyabasanze bamaze okutuukirira mu Katonda. Obulamu bwe tulimu bwe butyo bwe tutambula. Tewali yamanya nti mu kaseera akafaanana bwe kati bajja kuba bamaze okusiririra mu mayumba gaabwe. Tewali yakimanya. Ng'era naawe bw'otomanyi kikiddako, saaviisi eno ng'ewedde, obanga tukyali mu saaviisi eno. Amiina. Nga temuddamu. Abantu mwagala obulamu. Nkubuulira mazima, olowooza baali bakimanyi nti ekyo kisobola okubeerawo? Ebintu ebigenze bibaawo bisukkulumya okutegeera kw'abaana b'abantu, nga tewali yali akirowoozezza, tewali yali akipulaaninze nti omuliro gusobola okuva awatali ne gwokya ebyalo byonna. Tewali, naye kyabaddewo. Ne bagezaako okukozesa amagezi gaabwe gonna bakuzikize, kubanga tekinologi bamuyina, buli ekyetaagisa bakiina, era olaba nti baggyeeyo amaanyi gaabwe gonna, omuliro gwagaanye. Bangi nnyo ne bafuuka muyonga we twogerera kati, tebakirowoozezzaako, naye kyatuuseewo. Watya nga babadde banyooma enjiri gye tubuulira, watya nga babadde bagivuluga, obulamu bwaweddewo, tewakyali chance ekomawo eri Mukama.
neebaza Mukama ku lwabo ababadde bagitwala serious, bateekwa okuba nga bamaze okutuuka ewaka. Buli lwendaba ebintu bwe bityo binkomezaawo obulumi obw'abantu abatuula mu saavisi nga tebafaayo, nga kyanse etegeera ekyokola abadde nayo naye n'atagikozesa. Essaawa yo neetuuka ng'ekiddako kukulamula okusinziira ng'omwoyo gwo bwe gubadde. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale nno by'ebiseera bye tulimu, okutuuka ku ddaala ng'okuze nga n'ebyakupangululanga nga tebikyasobola kukupangulula. Ng'ebyakuyombesanga nga tebikyasobola kuyombesa. Ebyakuleeteranga okuyiwa amafuta nga tebikyasobola kuleetera kuyiwa mafuta. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Asobola okukozesa ekintu kyonna, kati leero si lwe lusembayo, n'akwambula kawungeezi ka leero. Gonna nga bw'ogase nnyo ennaku 5, gonna n'agayiwa. Ne bugenda okukyenkeera nga tokyayinamu kafuta yadde naako n'akamu, naye nga 5 wazimazeeko ng'osaba osiiba. Lwaki? Kubanga ekikulumbye kisanze totuukiridde mu Katonda. Nakugamba olunaku lumu twali mu nnaku 10 wano ne tuzisiiba. Nzijukira zaali zimalako na mwaka lwe tutera okusiiba ennaku bwe zityo. Nenfuba okusiiba ennaku zange zonna. Sitaani ng'anaakwambula takozesa bintu binene. Ate tagenda kujja ng'ali mu kanzu y'enjeru ng'ateeseeko amannyo gano ge batera omuteekako n'amaaso aga red n'ekikanzu ekya black. Ndowooza ye ayambala black. Bw'atyo si bw'agenda okujja, ayita mu kintu nga kitono nnyo. Amaaso go bwe gaba si mazibule, enkolagana yo n'Omwoyo Omutukuvu bw'eteba y'amaanyi, nga togizimbidde mu nnaku 4-5. Kubanga ekiseera kye tuliko, bwe tufuna akaseera nga kano si kakunoonya bintu bassebo ne bannyabo. Kano akaseera kakunoonya mafuta agagenda otusobozesa okuyita mu sizoni ze tulimu. Kakuzimba nkolagana yaffe ne Katonda asobole okuba nga atuyamba buli kigere ky'otambula oleme okugwa mu bunnya bwonna, kubanga obunnya bungi Sitaani bw'asimidde ekkanisa. Go tumaze ogasena naye kati okugayiwa. Kirala nnyo okunoonya amafuta naye ate okugakuuma nakyo kirala nnyo. Naye bw'ofuna omutima guno ogutuukiridde, ofuna amafuta ate n'okugakuuma n'osobola okugakuuma. Ennaku zange 10 nsaba nsiiba. Nali mmaze ebbanga nga nina omwana ewaka mukozi. Nze ewange abafumbye be banzijulira. Sinonooza, sikebera, sifaayo, era kye bampadde kyendya. Wangi kati omwana ono ekiseera kyali kiyiseewo nga tugula enkoko ne tugirya. Enkoko nkulu neebula. Nze nakula ndi mwana muganzi nnyo mu nnyumba ya kitange, era bwe twasalanga enkoko bagiwanga muzeeyi wange naye nga tagirya. Kati nga bwe bagimuwa ng'agikwata n'agimpa. Muntegeera? Otegeera omusingi gw'ekintu kye nkugamba? Kati n'enkula ng'enkoko nkulu kikulu gye ndi.
era bwe ndikyala ewuwo n'otagimpa oliba oleesa obuzibu. Ontegeera bulungi? Ne tusala enkoko nkulu n'ebula. Kati olumu ne nkirowoozaako naye ne kitakola sense. Ne ŋŋamba Vicky, liye emmere okkuta okole ki? Weeyongereyo oweereze Mukama. Kati tuyingira mu nnaku 10. Ennaku zonna sikifaako. Wangi? Naye ennaku 10 maze okusse n'amafuta g'omwaka kigolokoka. Nzira yeewaka natandikira mu kkubo, sitaani n'aleeta ekirowoozo. Naŋŋamba bulijjo enkoko nkulu ebula. Leero weetaaga okumanya ebulira mu ssanja, ebulira mu seppiki, oba mu kutokota wano ebuuka n'egwa mu... Gamba ekirowoozo ne kijja. Era nga naawe olwedde waliwo sitaani kyamaze okuzimbamu, yadde olabika nga nsekerera. Kati ŋŋenda okutuuka awaka ng'ekirowoozo kiri built up properly, nga mmaze okwesetinga. Sitaani akuwa pulaani yonna. Kati ntuuka ewaka, omwana era ajjula emmere nga bwe nkirowoozezza bwe kyali. Koko nkulu nginoonya sikola ki? Nensirikirira, ngenda okulira nzijula, ekirowoozo nga kinga muyite omubuze enkoko nkulu. Ekirala nga kiŋŋamba Vicky lya. Eddoboozi ne liŋŋamba Vicky enkoko nkulu. Enkoko nkulu neefuuka ki? Nkoko nkulu. Gye nakoma okirowoozaako, gye nakoma okujjula. Wanje? Gye nakoma okulowooza ku nkoko nkulu, gye nakoma okukola ki? Naye bannange enkoko nkulu yenkana ki? Waliwo wano atagimanyi. Kati njagala otunuulire bwe yenkana. Sitaani azimba obusungu mu nze asobole okunnyambulira ku sayizi y'enkoko nkulu nga bw'okiraba. Ne ŋŋenda nga nzijula, Omwoyo Omutukuvu yantaasa butaasa. Ku ssaawa esembayo nga ŋŋenze nzijula, ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba Vicky, sitaani azze kwambula mafuta. Natuuka ewaka nga nkooye, tubadde mu kusiiba, lunaku lwali lwa kusiiga mafuta, tusiiza abantu nga bw'omanyi gundi y'emutundwe bw'ebeera. Nzirayo nkooye, emizimu ng'emirimu gyonna gye nkoledde Mukama, sitaani ayagala agiyiwe mu ddakiika emu. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba Vicky, sitaani azze kwambula. Bwe nawulira eddoboozi eryo ne mbanga baluuni gye bagyemu omwuka beefu. Ne ndya emmere ne nzikuta ne nva ku kintu ky'enkoko nkulu. Omwana gwe njogerako ne mu bulamu bwange teyakimanya nti nalina olwo olutalo. Nkonera kwakuliranya omugambe gwotera gayiira ku ki? Oyo naye alina akake. N'amala akakunyumiza oyinza n'okuseka kuba tekategeerekeka. Bameka ng'ontegeera? Naye lwaki immaturity yetuleetera okutawaana? Bayibuli kyeva olaba egambye muyitirire okutuuka mu bukulu, muleme kuddamu kusimba nate musingi mulala. Ebiseera bye tulimu w'osimbira omusingi omulala, sitaani asobola okukozesa kyansi eyo n'azikiza obulamu bwo. Amanyi weenenya nnyo,
amanyi bw'akuleka akabanga oyinza okukomawo emutundwe ne weenenya. Ekibambulira kyonna kiyinza okugwa nga bwe kyagudde kwabo. N'ogenda okudda engulu ng'obulamu busaanyeewo, ng'oli mu nsi ndala gy'otategeera. Naye laba bwe weesanga mu nsi endala ng'olwedde olina emigugu gy'ositudde gy'otakyasobola kusuula. Otambudde olugendo lw'obulokozi emyaka gyonna. Kwe kusaba kwange omalirize bulungi, ng'owangudde ensi. Ensi tugiriko naye olugendo lwe tulimu lumalira mu ggulu bassebo ne bannyabo. Okulutambula ku nsi n'otayingira ggulu oba okoze loosi nene nnyo, ne Katonda aba akoze loosi. Kubanga olwaleero kye tuyitamu kyonna yamala okisasulira omutango. Kyekyamuleeta asobole okuwangula ekibi, tutambule olugendo lwaffe olw'obulokozi nga tetuliiko bbala yadde ekyokunenyezebwa kyonna. Bwe tulaba obulamu bwa Mukama waffe Yesu, mangu nnyo tusomere Matayo 26 olunyiri olwa 48 paka olunyiri olwa 51. Matayo essula ya 26 olwa 48. Matthew 26 verse 48. Yes. Naye oyo amulyamu olukwe yabawa akabonero ng'agamba nti kwe nnaanywegera nga ye wuuyo mumukwate. Amangu ago n'ajja awali Yesu n'amugamba nti mirembe Labbi, n'amunywegera nnyo. Yesu n'amugamba nti munnange kola ky'ojjiridde. Awo ne bajja, Yesu ne bamussaako emikono ne bamukwata. Laba, omu ku abo abaali ne Yesu n'agolola omukono, n'asuula ekitala kye n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu, n'amusalako okutu. Awo Yesu n'amugamba nti ekitala kyo kizze mangu mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Haleluya. Tulaba Mukama waffe Yesu atambula n'abayigirizwa be, naye nga mu bantu batambula nabo mulimu omuntu agenda omulyamu olukwe, ate ekyewuunyisa nga amumanyi. Yali musajja muzibu nnyo, omutima gwe enjiri yonna Yesu gye yabuulira teyamukyusaako n'akamu, nga batambula bonna. Ye yamulyamu olukwe ate nga yali asowola ensawo y'obuweereza. Byonna Yesu n'abitegeera. Ekyewuunyisa bwe yatuuka okulonda treasure gwe yalonda n'agaa Yuda, ensawo yaffe ey'obuweereza gw'aba agikwata, naye ng'akimanyi agikwatamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesu ng'alina ogwo omutima ogugumiikiriza abalabe. Ku ssaawa esembayo laba bwe baagala okukwata Yesu okumutwala okumutta, era ddiiru bagiyisa mu ye. Yesu bamugamba tugenda kuwa ssente, nakkiriza. Naga ekyo kyangu nnyo. Simanyi Yuda ono nkyakirowoozaako. Simanyi oba yawaayo Mukama we ng'akigenderedde oba teyakigenderera, kubanga ayinza okuba okusinziira ebbanga lye yamala ne Yesu yalowooza nti tebajja sobola mmukwata. Kati ye n'abaza ssente, naga akanzibalyeko, oli kawuboyi tebamusobola. Kubanga emirundi mingi gye baayagala omukwata n'abayita mu magulu, n'aweta, n'adduka. Kati alya ssente, oba oli awo ng'alowooza tekisoboka, wabula ku luno lwokka bagenda omuteekako empingu. Yuda n'alinda okulaba Yesu ng'abaako kaakola, ndowooza yadda ne wali n'agaa nti kale basaaga bagenda kulaba firimu wano. Yagenda okulaba omusajja bamutwala ebyaddala. Yesu bwe yatunula ku Yuda
ne yejjusa kyakoze. Ne ssente ze baamuwa teyazirya. Naye lwaki ebyo byonna byatuuka ku Yuda, ebbanga lye yatambula ne Mukama waffe Yesu teyafuna kukyusibwa kukula? Kuba enjiri yandibadde yakyusa omutima gwe. Omuntu buli lwatatuuka ku maturity, luba luggi lunene nnyo okukozesebwa Sitaani essaawa yonna. Asobola okukozesa ekintu kyonna n'okikola ne ku mukamaawo, n'oyogera ne ku pasitawo, ne bakubuuza n'ebimukwatako nga bali mu social media n'ogamba mujje mbibawe, byonna n'obibawa. After all aba teri akulaba. Amawulire ne gafuluma, empapula ne zitambula, n'odda eri n'ogamba n'otomanya kye weetisse. Kubanga obulamu bwa Yuda awo we bwakoma. N'amaliriza ng'afudde. Ate n'afa okufa okubi kubanga yeetuga bwetuzi. Meaning 100 ku kinnaakyo Yuda teyayingira ggulu. Naye nga yatambulanga ne Mukama waffe Yesu. Kyangu nnyo okubanga osiiba emutundwe. Kyangu nnyo okubanga olina notebooks zonna nga n'emyaka gy'otudde emutundwe mingi, naye nga totuukanga ku level ya kubeera perfected. N'osigaza kimu buli kisiiba ekijja n'ojja okibeeramu, buli kisiiba ekijja n'ojja okibeeramu, buli kisiiba ekijja n'ojja okibeeramu. Kati Yuda ajja akola mission, anywegera Mukama waffe Yesu naye ng'amuwaayo. Bayibuli y'Oluzungu egamba Yesu n'amugamba friend. Kandi kusomere yamuyita na friend. Naye ng'akimanyi ekyo kyakoze ali mu kukola sigino eri abalabe bamutegeere. Kandi kusomere Matayo mmeka? Matayo 26 lunyiriri kyolwo olw'ataano. Matthew 26 verse 50 agamba bw'ati, kantandikire ku lwa 49. Immediately he went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. But Jesus said to him, "Friend, why have you come?" Namugamba mukwano gwange. Kitegeeza bino byonna Yuda bye yali akola, Yesu yasigaza omutima ogulaba Yuda nga mukwano gwe. Naye n'amubuuza lwaki ozze? Of course ng'ategedde ekigenda mu maaso. Mukama yeebazibwe nnyo. Mangu nnyo abalabe ne bategeera omuntu gwe bazze okukwata. Ne bazingako Yesu, ne bamuwamba, ne bamusiba enjegere, emikono gye bamutwala kumutta. Naye nga gw'abadde atambula naye buli lunaku nga yamuwaddeyo. Teyali muntu weewala. Baba bamaze omukwata, omu ku bayigirizwa n'avaayo n'agamba tekisoboka. Bayibuli egamba n'asala okutu kw'omuserikale wa kabona asinga obukulu. Naye bw'amusalako okutu, Yesu n'amugamba ekyo ky'okoze tekiriyo, kwata mangu ekitala kizzeeyo mu kisawo kyakyo. Awo mba kubanze Vicky oyo nandimuteese ku payroll. Kubanga ntemedde omulabe. Waliwo akola okusinga awo.
naye ng'okusinziira ku missoni ya mukama waffe yesu n'obwakabaka bw'avaamu ng'eyo si y'ennwana y'obwakabaka ey'okuddiza omulabe, kubanga ennwana y'obwakabaka yeetugamba etya? Baluumi 12 tusomere, tandikira ku lunyiriri olw'18 tandikira ku lw'17. Njagala otunulire ennwana mukama waffe yesu gye yali atambuliramu. Baluumi 12:17, Romans 12:17. Temuwalananga muntu kibi olw'ekibi. Yes. Mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Temuwalananga muntu kibi, oli akuwaddeyo mu lukwe naga togeza ng'ate n'omuwalana olw'ekyo kyakkoze naawe ate n'omuddiza ekibi. Y'ensonga lwaki agamba omwana kwata mangu ekitala kizzeeyo, ate n'atakomaawo n'akwata n'okuttu kw'omuserikale n'akuzaako immediately ne kuwona. Naye era abasajja bano nga tebasobola na kuzibuka maaso, kwebuuza naye musajja kyono. Bannange abasawo abali wano sinnalabayo musawo, ate nga nalwa nnyo mu field y'abasawo, saalabayo musawo atunga yadde muntu kiwundu ne kiwonerawo. Meaning ono omusawo yali unique. Ekyo kyali kyamagero. Oba oliawo ekyandibadde kizibula abasajja bano amaaso, naye mukama waffe yesu n'ayagala okutulekera ekyokulabirako, n'agamba amaaso gaabwe kagagira gaziba nsobole okuyamba Viki, kubanga ensi gy'alimu byempitamu agenda bisanga, naye ateekeddwa okumanya ki ky'alina okukola wakati mu biseera eby'oluvannyuma by'agenda okuyitamu, ebigenda okuba nga bijjudde abalabe bwe batyo. Otyo Ole-18. Obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaliganenga n'abantu bonna. Temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana eggwanga kwange nze ndisasula, bw'ayogera Mukama. Bw'ayogera Mukama. N'agamba mmwe mufube okulaba nga mubeera n'emirembe, nga you live peaceably with everyone, abalungi n'ababi, abakusiiza enziro n'abakozi obulungi. Gwe fuba okulaba ng'obeera n'emirembe na buli muntu yenna. Mukama waffe yesu lwe lutalo lwe yalwana, era essaawa gye baamukwatirako okugenda okumutta, abakulemererwa kulwana lutalo luno nga bwe yalulwana, Lusifa yennyini yandibadde awangula ensi, kubanga eyo pointi sitaani yennyini ye yajja n'ayambala Yuda. Bye biseera bye tulimu eby'oluvannyuma, emisambu egy'amaanyi egitawangulwa, kubanga gigenda kuva magombe nga gifukiddwako amafuta, gye gigenda okuvaayo okulumba ekkanisa. Ebizibu nga bw'olaba ebiri mu nsi ebizirisa, tomanyi kye kitegeeza kutoloka muliro gwabaddewo, naye n'ogenda okusirikirira nga obadde ku mulimu nga gy'otolokedde, naye ng'abaana bo 7 babadde mu nnyumba bazikidde. Wanje tomanyi kye kitegeeza. Obwo obulumi Katonda yekka ne bw'abeera mwana omu bw'ati, abantu bafiiriddwa abantu baabwe ate ne bafa okufa okw'obulumi. Osiriikirira enjaayaana gye yayaayaanyeemu n'ogweri n'ozirika. Kati nga bw'oba toyina kisa kya njawulo, eyo embeera oba tosobola giyimiriramu. Watyanga bukedde ku makya ne bagaa nti tulabye eyakumye omuliro.
ne baga nti bannange wuno tumufunye. Bameka nga osobola okuyimira n'oga nti kyawandiikibwa mubeerenga n'emirembe n'abantu bonna. Bameka ku kiriwo kati ku mirambo gye babala? Bameka? Kyokka nga Katonda ekyo kyatusuubira ne ku ssaawa gye tuliko. Kyenkugambye nti essaawa gye tuliko yakunoonya amafuta agasobola otuyisa mu bintu bwe bityo, kuba bwe gattaba mafuta ga Mukama nkulayirirawo toyitawo. Tosobola. Osirikirira n'olowooza n'ogamba oyo mumumpeeko. Mukama yebazibwe. Naye Mukama agamba ffe tubeere n'emirembe n'abantu bonna abalungi ne bw'abeera oyo eyakumya omuliro. Tuleme okuzza omuliro gwonna. Mbukubanga okuwalana eggwanga kwange amazima gennyini gw'olowooza omuntu eyatandise omuliro ogwo yonna gy'ali ne bwe baba tebamukoze kintu kyonna, olowooza ayinza okuva mu mukono gwa Mukama n'agenda bugenzi bw'ati? Katonda n'amuleka bulesi? Abantu oyiwa musaayi gwa lubuto olu nga yali tannazaalibwa na mwana n'okyenenyeza emyaka n'emyaka, n'obonaabona lwa musaayi gwe wayiwa, naye omusaayi gwayiise gwenkana ki? Kati Bayibuli etugamba nze ndisasula. Bassebo ne bannyabo, Katonda amanyi okusasula abalabe baffe okusinga ne bwe tulowooza. Ekyokubiri, oyagala kusasulako omu yekka gw'otegedde naye ate abalabe b'otamanyi be bangi. Kati olutalo tululekere Katonda ayingire mu ntalo zaffe bassebo ne bannyabo. Mukama waffe Yesu kye yali agezaako tulaga, omuntu anaatuukirira mu Katonda otuuka n'ofa eri ensi n'oba nga tewali kintu kisobola kusoomooza bulamu bwo, nga n'omuntu akoze ekintu ekisembayo ng'osobola okusaba ekisa ekimusonyiwa ate n'osaba n'ekisa ekimukola obulungi. Lwaki? Kubanga otuuse ku maturity etegeera ti Katonda yasasula abalabe baffe. Agambye nze ndisasula bw'ayogera Mukama. Kyevolaba wansi awo ayongera n'agamba mulabewo bw'alumwanga enjala muwaalye, bw'alumwa ennyonta muwaanywe. Ekyo bw'onookikola ojja kuba omukumidde amanda g'omuliro ku mutwe. N'agamba temuwangulwanga bubi naye muwangulenga obubi ku lw'obulungi. Bameka ng'ogamba nzirayo kutandika kukola balabe bange bonna bulungi. Ekyo ojja kuba owangudde kinene nnyo era nsabye Mukama akikukolere. Ojja kuba owangudde kinene. Oli agende mu maaso ng'akukola by'akola gwe ng'osasula bulungi, ng'ate bw'omusabira asobole okukyusibwa. Lwaki omusabira? Ekimwambadde Sitaani wa sizoni eno yamuwadde ogwo omutima gw'olabanga omubi, emisambu egivuddeyo mu biseera bino eby'oluvannyuma. Bayibuli egamba n'endaba omulyolyomi nga asse eri ensi ng'ayina obusungu bungi kubanga ategedde ti akaseera kaweddeyo. Kati oyo eyakoze ekyo n'akuma omuliro ali mu byawandiikibwa ebya sizoni eno. Sitaani yamwambazza ogwo omutima nga tatunuulidde biwundu ki byagenda kuleka ku mitima gy'abantu, nga tatunuulidde bulumi ki bantu bwe bagenda kufiiramu. Era kati gyali awulira nga missoni eri ddaani, naye ekyo si yeye. Lusifa yamwambadde yali mu kumukozesa
kati ate ng'omuntu oyo Mukama waffe Yesu yamufiirira ku musaalaba asobole okulokolebwa. Y'ensonga lwaki kiseera kya kwegayirira ku bantu abali mu mbeera bwe batyo, Katonda asobole okubakyusa, abaggyemu egyo emitima, abateekemu emitima emipya. Ekyo omwegayirizi yenna asobola okikola. Omuntu oyo bw'amala n'akyukira Katonda n'ategeera amazima, yempeera Katonda gy'ayogerako, kubanga oba omutolosezza mu mikono gya Lusifa n'omuwonya okuzikirira, n'asobola okutegeera amazima ag'obwa Katonda n'akyukira Katonda. Tuli ffenna ab'emikwano. Ye mishoni Yesu gye yaliko wano. N'agamba ekitala kizzeeyo. Bino ebiseera si byakwerwanirira. Ebitulumbye binene nnyo tobisobola. Yesu yekka yabisobola gw'oba obirekera. Tuli ffenna ab'emikwano. Olunyiri olw'59 n'olw'60 lugamba luti. Awo wennyini we tubadde, Matayo 26. Tuzzeeyo mu Matayo 26 olunyiriri olw'59. Naye bakabona abakulu ab'omu lukiiko bonna ne banoonya obujulizi obw'obulimba ku Yesu balyoke bamutte, ne batabulaba. Bwe baamala okumukwata mbu ne banoonya obujulizi obw'obulimba bungi, ne batafunayo naako. Kwegamba nga baagala bafune ensonga emutwala ku kalabba wali we baali bagenda okumuttira. Basobole okugamba okusinziira ku sekishoni bweti, Yesu twamusanze n'emisango 5, abantu ne bavaayo nga bajulira, naye nga bye bajulira byonna bukyamu. Because he was perfected in the Lord. Omazeeyo olw'60. Olw'60 ne batabulaba newankubadde ng'abajulirwa ab'obulimba bangi abajja. Newankubadde ng'abajulirwa ab'obulimba bangi, naye ne batafuna nsonga ntuufu ye bakwata Yesu. Si ekyo kyokka, wansi awo baayuza ebyambalo bye, ne bamala okuyuza ebyambalo bye, olunyiri olw'67 ekirala ki kye baamukola? Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso ge. Ne bamuwandulira n'amalusu mu maaso ge. Ne bamukuba ebikonde. Ne bamukuba ebikonde. Abalala ne bamukuba empi. Abalala ne bamukuba empi. Wano ne mmala nkuwandulira akatondo k'eddusu wano. Bakuwaayiriza, bakukutte, bakuyuziza ebyambalo byo ng'olaba, bakuwandulidde amalusu mu feesi, bakukubye empi. Naye nga gwe bakola bino byonna Katonda mulamba. Paka ku ssaawa ye ey'okufa, Luka 23:34 nalwo lutusomere. Luka essula ya 23 olwa 34. Yes. Luke 23:34. Awo Yesu n'agamba nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ku ssaawa esembayo n'asaba eyo essaala. Nga bamukoze byonna, naye ng'ate byonna bye bamukoze, bannange ng'ate ye yali abakoze bulungi. Kyala yankubidde essimu ennaku ezo ng'akaaba amaziga. Musumba, Katonda alinayo ebyana n'abaana. Abantu mbakoze bulungi, nyambye abantu, nkoze kino na kino, bansasula bubi. Yesu wuuno gwe basooka okusasula obubi. Ate nga yabawonya endwadde, yabaliisa, yabazuukiriza abafu, yabayamba mu buli ngeri yonna. Emisujja n'agiwonya nga balaba, abantu bennyini ate ne bamwefuulira. Naye raba ku ssaawa esembayo bw'ayimirira n'agamba Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. That is maturity. Oyo omwoyo mukulu nnyo atuuka okusonyiwa abantu bano bonna. Nasirikira ne nga naye Yesu okakasa baali tebamanyi kye bakola.
naye omuntu akuze mu Katonda ayawula emizimu egyambadde omuntu n'agyawula ku muntu gwe gikozesezza, n'asonyiwa gwe gikozesezza n'akyawa emizimu. Kyeva olaba okusonyiwa kwe kwayamba Yesu okuwangula omusaalaba. Teyanyiigira muntu yenna. Tolabako nti ayina gwe yavuma, tolabako nti ayina obukaawu, ayina ekiruyi oba okutereka omuntu yenna ku mutima gwe. No, he was atenga ebbanga Yesu lye yamala ku nsi, he was 100% human. Ekiseera Mukama waffe Yesu yamala ku nsi yali muntu nga bw'olaba bwe tuli, exactly feelings ze nga ziringa ezaffe. Ate n'abeera muntu naye ng'ate mu nsi ye y'omwoyo ng'asobodde okutuukirira olw'obulamu bwe tulaba bwe yayitamu n'engeri gye yarespondinganga eri abantu. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati wakati mu biseera bino ebijjudde ebintu ebitusoomozezza, massive destruction financially, socially, spiritually, mu buli area yonna, wakati nga tufuna attacks ezo zonna, tuteekeddwa okuddayo tutambulire mu bigere bya Mukama waffe Yesu. Nga bwe yasobola okuyita mu bulamu obufaanana bwe butyo wakati mu kusoomozebwa okunene, ekyo ekisa ekyamuliko Katonda kye twagala atuwe, naffe olwaleero tugende okuva wano nga naffe tewakyali kintu kyonna kisobola tutabangula, kutunyiiza, kutuyombesa, nga tufunye omwoyo oyo omukulu. Tuli ffenna ab'emikwano. Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiri olwabirimu olumu okutuuka ku lunyiri olwabirimu essatu, Bayibuli egamba etya? Peetero ekisooka essula 2 olunyiriri lwabirimu lumu. 1 Peter chapter 2 verse 21. Yes. Kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe, ng'abalekera ekyokulabirako, mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Ataakola kibi, newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke. Bwe yavumibwa ataavuma nate, bwe yabonyaabonyezebwa ataakanga, naye yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga. Haleluya! Mukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Agambye ekyo kye twayitirwa. Ebintu byonna Mukama waffe Yesu bye yayitamu wanaakikujjiddeyo bulungi. Yakkiriza abiyitemu atufuukire ekyokulabirako. Kubanga ensi gye tuliko bassebo ne bannyabo, oyagala toyagala, waliwo ebintu by'ogenda okusanga ne bw'onooba ovudde mu nnaku zino 5. Bameka ng'otuukiriza ekyobutamira yadde eddusu. Weebali wano nga tamira yadde gajja bwe gati n'agawandula. Baana batuukirivu nnyo. Kuva ku Mande talyangayo yadde akanyeebo. Osooka weekubireko mu ngalo. Naye ne bw'onoozimala bw'oti, wano mu takisi nga tuddayo, sitaani wagenda okutandikirako. Yeyo mu takisi njogedde nawala, neibawo yennyini yagenda okutandika. Bayinawo mizaabo boolaba tebasaba peeni, agira bugizi bw'ati n'agikujja mu ngalo ng'alinga ye yagiguze. Ate nno bwakuyamba n'agikuddiza, bw'aba takuyambye n'agiteeka mu nsawo ye ne yeeyongerayo nayo. Ogenda okuddamu oginoonya bw'oti ng'owooluganda atannabeera perfected nga yeeyongeddeyo naye. Kati agambye, kubanga bino ebiseera bye tulimu, buli kyolaba kituukawo kiri mu byawandiikibwa.
meaning waliwo ebintu nga ne bwe batusabye nnyo nga tusiibye nnyo nga bigenda kubeerawo. Tuli ffenna naye nga wakati mu kubeerawo ffe Katonda just atuyamba kututeekateeka okutuwa amagezi okumanya n'okutegeera wakati nga weebiri nga bigenda kuziyiza balala abatamanyi Katonda naye nga ffe abanoonya Katonda tugenda kuba tubiyitamu buyisi nga tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa kubanga muffe mulimu already yawangula ensi. Kati kyatugamba engeri gye tugenda okuba nga tuwangula ensi nga bwe yawangula kwe kukkiriza tutambulire mu bigere bye. Tuli ffenna nga tutambula with maturity nga naye bwe yakikola. Ataakola yadde ekibi yadde obukuusa Bayibuli egambye tebwasangibwa mu kamwa ke, naye bwe yakangibwa n'atakola ki? Olwabiri mu esatu. Luddemu ndowooza atandikira ku lwabiri mu mmeka? Ddamu olwabiri mu olumu. Kubanga ekyo kye mwayitirwa. Kubanga ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako. Ekyo kye twayitirwa mulokole gwe. Awo bw'oyita ekyo Mukama kye yakuyitira kyennyini. Awo ng'oteekeddwa okuyitawo. Mujjukire ensi gye tuliko omulangira afuga ensi eno ye Lusifa. Kati ayina ebijinji bye yagenda atega, ayina emiziziko gye yagenda atega, naye ye Mukama n'agamba it's okay, gyonna gitege, abantu bange ngenda baba buwimaanyi. Buli lwatuuka awali ekijinji ng'ayambuka mu bbanga mu maanyi ng'akibuuka beesu nga yeeyongerayo. Wanje kubanga ngenda bawa enkola ey'omu ggulu etaziyizibwa. Kati awo tuteekeddwa okuyitawo, naye ffe tetugenda kuzirikirawo era tetugenda kufiirawo senga tunaaba tukkiriza okutambulira mu bigere bya Mukama waffe Yesu. Waliwo amaanyi Katonda gagenda otwambaza nga buli kyonna kye tusanga tubuuka kibuuke mu bbanga ne tukola ki? Ne tweyongerayo. Kati n'agamba kwe kusalawo abonyaabonyezebwe asobole okutulekera ekyokulabirako. Weemanyiize buli mbeera etomedde obulamu bwo okusiriikirirangamu akaseera ogambe senga abadde Yesu wano yandibadde akolawo ki? Nga tonnasiba migugu egyo kuva mu maka, sooka weebuuze senga abadde Yesu wano yandikoze eki? Nina omwana yali atunyumiza wano, yali abeera wano, ndudde n'omulaba. Kaakati nga yafumbirwa omwami si wa ggwanga lye, ng'ayina balamu be mu nnyumba nga baagaana omuyita anti, kati nga bamugamba the Ateso woman. That's how they used to call her. Kati n'abawulira nga bamuyita the Ateso, ate nga kituufu she was an Ateso. Kati balamu be that Ateso woman n'agenda ng'ayambala kiri kyenkugambye ekyenkoko nkulu, naye ne kigenda nga kikola ki? Nga kati olunaku lumu n'agamba lwe baliddamu okunga sayizi nno osalamu nze babiri, oli gwe njogerako, ng'osalamu nze bameka? Babiri n'ofuna ye. Balamu be benjogerako balenzi naye obusungu kuba kibanga kitambo bwe kikwambala kikujjuza amaanyi agatali ga bulijjo. Ne bagenda nga bamuyita abaali awo n'akola olunaku lumu n'akola decision n'agamba kati ogwo gwe gusembyeyo. Ne bamala baddamu okukimpita waayita mbale n'akiwulira, n'ayambala amaanyi n'akuba bali. Saafaayo okubuuza oba balamu be baali sayizi ki nabo
naye enewe yatugamba yabakuba ebikonde n'abakuba emirawo n'abakuba buli ekyaliwo kyonna, yabaleka abamu balina ebiwundu, yabaleka. Kati bw'amala obbakuba n'adduka emisinde paka wano. Where is Daddy Tom? Azze kumunyumiza. Kati n'atugamba nakitegedde nga bwe nsooka ewa Daddy Tom agenda kunziza mu forgive. Naga kati nensalawo nenga akansooke mbakube ndyoke ngenda nkansoline. Kati oyo teyasobola kutambulira mu bigere byani bya Yesu. Ogenda okumala okubasandabula nga amafuta tokyalina yadde naaku. Bwe ziba nnaku 5 nga zikusaze. Wali obaddeko awo n'owulira ng'olinga gwe bambudde engoye, n'otuuka okusaba n'owulira nga n'essaala tekyagenda? Wali okifunyeeko? Ekyo sitaani kyatukola. Nkugambye weegendereze, yandikuteegera mu takisi gy'ogenda okulinnya akozese kondakita, yandikuteegera mu baana. Kati tobalese ng'obawadde emirimu. Gwe yoza ebintu ye mami gwe bonna n'olyoka otuuka ewaka saa 12 ng'ow'engoye basoose kuzannya, kubanga saawa eno bwe twogerera kati bali mu kulya nabo Krisimansi yaabwe, engeri gy'oli omukambwe ennyo. Basoose kwewaamu neiba kati n'omala omukubira essimu yakunnyonnyola ekiri ewuwendo ng'eri du. Abakyazina mukaawo, abamu bakyavuga ku gogolo, kubanga bw'obeerawo obeera military. Wangi paka saawa eyo 9 ne walyoka wabaawo ategeeramuko n'atandika obbagamba naye gwe mami alese akugambye okwoza engoye. Oyo nno n'alyoka ayambala aganguwa okukola ki? Aba yakazaanika bw'ati nga n'okutonya zitonya, mami n'ayingirawo. Gw'ogambye okwoza ebintu oyo amagumba ogasanga mu mulyango ag'engege gye mwalidde ekyeggulo nga naye tannakola ki? Gwe wagambye okwala obuliri oyo atuukayo n'agamba atya kansooke mbwegezeemu otulo ne tumutwalirayo. Kati wangi n'olyoka otuuka ewaka nga buli kyotunulako ogenda okuwulira nga geegi muggwe etandika okukola ki? Okwambuka. Bameka ng'ogaaleera awo nja kuyitawo? Okakasa? Okakasiza ddala? Akuba omukisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati Yesu n'atulekera Kiriro 23 ekyokulabirako. Bw'aba yayitawo naffe tugenda kusobola okuyitawo. 23 tuli mu Petero ekisooka essula 2. Yes. Bwe yavumibwa ataavuma nate. Bwe yavumibwa omusajja ono baamwogerera ebigambo. Kabaka mulamba ne bamusanga ku luzzi ne bagana naye omusajja ono bannange Jezeberi amaze omuwamba. Era abayigirizwa abaali naye mbu baamulengera n'omukazi oli malaaya ne badda ku mabbali ne bagamba yine Mukama waffe eddakiika z'amaze n'omukazi oyo nga nnyingi. Oyo omukazi tumumanyi ku kibuga kino eddakiika 2 zokka kasita akutunuulira aba amaze okuwamba. Ne boogera ebigambo ne bagamba yabba embaawo ne bagamba simanyi yakola ki. Baamwogerera ebigambo naye wakati mu bigambo n'akola ki? Teyabavuma. Teyabavuma. Otyo? Bwe yabonyaabonyezebwa abaamubonyaabonya teyabakanga. N'abaamubonyaabonyanga naawe bwe bakubonyaabonya
teyakangako n'omu. Naye ng'ate nkugambye Yesu yali 10 ku kinnaakyo muntu, ate yali 10 ku kinnaakyo Katonda, ng'ayina obusobozi bwonna obukanga oba n'akola waawe ekintu bonna ne bafa omulundi gumu. Yali asobola okukikola. Ovanga ku muntu alina amafuta, bw'otategeera gakozesa gazikiriza abantu. Erisa abaana bamusekerera kiwalaata n'ayita amalubu ne gabalya bonna. Bwali buzanya obwana naga enviiri zo zaalagawa, nga baana bato. Naye olw'okuba yali tannabeera perfected in the Lord ne zivaako, naga mpita amalubu amangu ddala ne gajja ne gabalya bonna. Man of God. Munkonereko oyo pasita oyo akuliraanye, omanyi musumba w'emutundu oyo. Amanyi n'okukolimira abantu. Nze simanyiirwa, nze ndi w'emutundu enze. Ab'emutundu tetukola bwe tutyo. Bw'oba okolima toli w'emutundu. Ama Yesu n'akola ki? Ajogeddwa bamuwayiriza ebigambo. Naye ye yeewaayo eri oyo asala omusango ogw'ensonga. Naye ne yeewaayo eri Katonda asala omusango ogw'ensonga. Ebyamulumbanga byonna emisana, ekiro ng'agenda mu kusaba n'agamba Mukama nyamba. Bano banjogeddeko ebigambo naye bikyamu. Bano bansiiza enziro naye nyamba oginzijeko. Ensonga ze zonna ng'azitwala eri Mukama, n'amulekera ensonga ze, Katonda asobole okulamula. Kitegeeza naffe tulekeraawo okulamula abantu, tulekeraawo okuzza omuliro, tulekeraawo okusala emisango. Mukama yeebazibwe nnyo. Kubanga okufa n'obulamu bassebo ne bannyabo biri ku buyinza bwa lulimi lwo. Wakati mu mafuta ge tuyina nga tusaba, twogedde ebigambo ne bituuka ku bulamu bw'abantu. Ne tuleetera abantu okubonaabona. Ebimu obyogedde ku baana bo, ebimu obyogedde ku mwami wo. Olw'okubanga yayenze n'omaliriza ng'ogambye otya, ajja kwavuwala atuuke n'okubulwa 10, n'otomanya nti baawo n'amala abulwa 10. Ekyo kyafekitinga gwe directly n'abaana bo. Kati abaana tebasoma, oli mu kusiiba nnaku 5. Bameka ng'olina ku bujulizi nga wakolimira bbaawo ate ne mumala ne mubonaabona. Ebisiibo gwabisiiba n'olyoka weepika, gwe nga tosiiba, gwe tolabanga school fees teziriiwo, n'alya emmere n'atabisiibayo kubanga gwe waguzza. Kati era tocomplaininga bisiibe paka lwanaddayo mu mukisa kubanga wakozesa akamwako. Mukama waffe Yesu bw'atyo si bwe yakola. Yasigala mulungi wakati mu buli mbeera yonna. N'enjatulaaye n'esigala nga nnungi. Ne bw'aba Dawudi tulaba omusajja ono naye nga yalumbibwa. Bino bye tuyitamu byonna bassebo ne bannyabo tebitandikidde ku ffe. Dawudi Zabbuli 38 olunyiriri olw'12 paka olw'14 alugamba lutya? Zabbuli 38 olunyiriri olw'12 Psalm 38 verse 12. Era n'abo abanjiganya obulamu bwange banteega, n'abo abaagala nze okulaba akabi, n'abo abaagala nze okulaba akabi boogera eby'ettima, era balowooza eby'obulimba obudde okuziba. Naye nze ng'omuzibe w'amatu siwulira. Dawudi yalina abantu abaateeganga emmeeme ye, ne bamuteeseza bubi, ne bamupulaningira okumusuula mu butego. Ey'oluzungu bw'egamba they planned snares
for him. Ne bamusindiikiriza abeeko emitego gy'agwamu, wakiri ali enguzi, wakiri agwe mu bubbi, wakiri agwe mu bwenzi, ne babaako ebintu bye baakolanga naye nga byonna babikola basobole okuteega emmeeme ye egwe mu kabi. Abo nabo tubayina. Dawudi n'abategeera nga boogera ebyobulimba obudde okuzibwa ku bulamu bwe, naye bw'abategeera n'akola atya? Naye nze ng'omuzibe w'amatu siwulira. Naye nze ng'omuzibe w'amatu. Bassebo ne bannyabo, eyo statement etegeeza nti Dawudi amatu ge gaali mazibe. No, he only acted like. Yabiwuliranga naye n'agaana okubiteeka ku mutima gwe. Ne boogera ne bamuwaayiriza. Sitaani buli kye batuwaayiriza afuba okulaba nti ajjayo omu n'abireeta. Munnange nno nze nkubuulira lwa kusaba weerwaneko. Yadde aba yabadde ku gurupu kubanga ate ye yabiwulidde atya. Era sitaani afuba okulaba nga bikutuukako. Kati ne Dawudi yabiwuliranga naye n'asalawo okubanga atawulidde. Abajjanga ne bamuweereza bu message, baawo tumusanze mu loogi n'omukyala ngaga kale bambi weebale nnyo akuba omukisa Mukama nga bikomaawo. Baawo agenda okudda ng'amusanyukira. Bane Daddy nga tusanyusa okulaba kulikayo ne Daddy, how was your day? Eno nga bw'aleeta kacyayi nga tomunyumiza mboozi ze bamuwadde. N'agaana okwekkiriranya. Dawudi n'abanga omuggavu w'amatu. Bameka ng'ogamba nange ku luno ngenda kufuuka muggavu w'amatu. Ekinaabeera mu nsi ku luno bannange. Soma tugende. Era ninga omuntu atayasamya akamwa ke, ninga omusiru atayasamya akamwa ke. N'abanga omusiru n'atayasamya yadde akamwa ke, wakati mu bigambo, wakati mu balaba abamuteeseza obubi, wakati mu bantu abamutega emitego. Tolabayo nti nazza omuliro, tolabayo nti n'abayombesa, tolabayo nti n'abaako baavuma, tolabayo yasalawo n'abanga atawulira, ate ekyokubiri n'asirika. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna ab'emikwano. Lwaki akola ebyo byonna? Asobole okuuma omutima gwe n'akamwa ke nga byonna bisaanidde mu maaso ga Mukama. Asobole okusigala nga ali perfect. Kubanga buli lwe tulemwa okutuukirira bassebo ne bannyabo, obulamu bwaffe butuuka ne busikattira. Your life gets stagnant. N'obeera nga tosobola kuva mu kifo. Amiina. Obulamu bwo ne bukeerewa. Ab'emikwano tutandise omwaka omupya. Nga bwe guli mupya twerabira ebikadde byonna. Waliwo ebitulemye omwaka oguwedde ne tukeerewa ne tutasobola kuyingira we twandibadde tuyingidde omwaka oguwedde. Lwa butakyuka. Sitaani alina waatuwangudde. Naye omwaka guno wakyaliwo chance ey'okugolokoka mu maanyi. Tutegeere okwagala kwa Katonda, tusabe ekisa ekigenda otuyamba. Kuba bino ebintu bye nkusomera byonna wano tosobola bikola mu magezi go. Kye bayita obutuukirivu, kye bayita okutuukirira kitwala kisa kya Katonda. Naye bassebo ne bannyabo ekisa kya Katonda kingi nnyo. Weekiri okutuyamba kitwala kusalawo n'ogwa mu maaso ga Mukama n'omugamba ntegedde ensobi yange, n'osaba ekisa ekikyuka, ate n'osaba ekisa ekigenda okukuumira mu makubo gano Katonda ge yatambuliramu Mukama waffe Yesu. Bw'abanga Yesu yasobola okugatambuliramu n'awangula, tulaba Dawudi yasobola okugatambuliramu naye n'awangula. Lwaki nze naawe tunaalemwa okugatambuliramu? Ekisa ekyayamba Yesu, ekisa ekyayamba Dawudi, kyekisa ekigenda otuyamba nze naawe olwaleero.
tulemekere wambulamu ab'emikwano okusinziira ku myaka gy'omaze emutundwe. Wandibadde osumba kanisa kati. Wano waliwo abantu okusinziira ku njiri gy'owulidde emutundwe nga wandibadde mugagga nnyo nga kati gwaliisa abannaku mu byalo. Nga wandibadde oyamba buli muntu yenna kubanga obwo bwe buweereza bwo. Naye obutakyuka butuleetedde okusikattira. Wandibadde wafumbirwa dda naye amalala agakyakuli mu mukwano. Buli akukwanye n'omubuuza gy'akola, buli akukwanye n'omubuuza account balance, naye ng'abuuza bank account balance talina na account mu banka, naye olugezigezi olukuliko. N'onyooma amawanga kwegamba wafuuka Katonda. Katonda wamukolera list. Mukama bwe mba wakufumbirwa eryo eggwanga totawaana, skin color njagala pure black, ogenda mujjawo oyo agatta byonna by'oyagala nga kuliko n'eggwanga ly'oyagala. Wangi ogasa akawunti ye, ogasa skin color, ogasa ekirala ate nga wa mwoyo nnyo. Kati gwakola lisiti gw'oli wa mwoyo nnyo. Ne baleeta omusoga n'ogamba oyo omusoga. N'ova ku bakazi n'abasajja. Easterners are wise people. It is biblical. Katonda nakudogomolako omusajja nga musoga, emizimu ne gikuwunza n'omuleka. Ne baleeta omukiga n'ogamba oyo bw'anankubira mu nnyumba omukiga asumuluddwa abatakuba. Wangi omukiga nga Katonda yamukulaze n'akugamba omwana wange wuuyo, bannanga abajjudde omwoyo omutukuvu. Kati ne weekwasa ebintu ebitakola value. Bwe baleeta omukiga genda mu nsi ey'omwoyo obuze Katonda omugayi Mukama, nkwebaza olw'omukiga ayimiridde mu maaso gange naye tumalako. Gwoyinza okuleka omukiga naye nga ate yabadde agenda okuyingiza eggulu, nga Katonda yamumenyaamenya nga takyasobola yadde okusooza mu nnyumba. Kati wagenze na American bamayita batya? American height. Sumbanzo ya American, you know, kwegamba American height omwagaza ki mu nnyumba? Ayinza okuba American height physically naye nga he's a dwarf spiritually. N'otuuka naye mu nnyumba nga ne byewabaza byonna nga ne balubu tasobola gikuteekerayo. Atuuka n'atuula mu nnyumba bw'ati. Corporate class ayina embala ye mudinka, ayina sente ze zonna, atambula ne bwagenda up country taliyimirira yaddoga nti kangule ku nnyanya, kangule ku kawo, kangule ku mimonde, kanteeke ensawo y'amanda ku pickup. Pickup agiyingiza njereere naye ng'ava up country. He's a diplomat. N'atuuka ewaka n'akulekera emitwalo 2 n'okeera mu katale n'ogulako ennyaanya n'ogulako obutungulu n'ojja nabyo mu buveera naye nga yabadde up country. Lwaki? Tayinaamu yadde laavu y'obulamu bwo,
tafa nayo oba ogenda ku shopping oba otambula oyina abaana ewaka toyina mukozi naye takulumirirwa ne bw'olwala akomawo n'akubuuza z'ayambala nga tayina yadde ekiga nti mukyala wange ku luno lwokka ku ssente z'ayina kanzireyo ne take away because she's sick. Aleme kutawaana na kufumba ayina abaana ssente nga weeziri naye nga tezikola kuba temuli laavu wawaka. Akomawo amata ne gabimba ne gayiika ng'asoma mawulire ali ku TV n'akuyita naga gwe nno by'ofumba sikutegeera. Sajja yasoma naye nga kusituka busitusi aswitchinge off switch yakuuka. But he's a diplomat, you know. Kakati, he remains a diplomat even in the home. Obwongo nga tebwawula office na maka. Bansasire katusabe bannange munsonyiwe. Nze njogeddeko bwogezi naye era owulidde. Ayina love atuuka ewaka n'abeera loving father. A father is protective. A father is there to provide. A father is there to give help. A father is there to communicate. A father is there ng'oteekwa okuba ne responsibilities ez'okubeera taata nga n'okukomawo obukomi awaka. Everyone abantu bonna bawulira essanyu okuba eŋŋombe omukyala n'asanyuka abaana ne basanyuka buli muntu n'asanyuka naye n'oyingira ewaka abaana ne bawulira eŋŋombe asoosa ogiwulira n'alabula buli kiramu. Mwewonge musaayi mwewonge musaayi munkonereko oyo omusajja akuliraanye. Bannange twechekinge tuli mu biseera bya luvannyuma. Eyo diplomasi tekola waka. You're not a diplomat in your home. Mukama yeebazibwe. Okwagala Katonda kwayogerako okw'ebiseera eby'oluvannyuma nga kukubuzeeko nnyo. Onooyamba otya mukyala wo okuyingira eggulu? Omukyala ne bamusala olukindo ng'omwana gwe yazadde wuwo naye era n'okomawo ng'omubuuza sokisi gye ziri. N'otobaamu na mutima gugamba nti emyezi gino mukyala wange akyali mulwadde kankomewo nteekeko caayi nfumbe emmere abaana tunaabe tukole buli kintu kyonna mutegekere ka breakfast agende okuzuukuka okumira eddagala. Bassebo ne bannyabo eryo teriba jjogo. That is love. That is being a caring father. Ebyo bye bigenda okuleetera abantu okubanga ne bw'ofuluma emitima gibaluma nga babeera bakulowoozaako naye eŋŋombe neekuba ku geeti omutima twa. Wanje tugambireko ne ku bakyala abo babagambako nnyo. Bamanyi n'ekyokukola baakiyiga. Babagambye nnyo babimanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekibi kituleetedde okubeera mu bulamu obw'okwetooloola.
ekyokubeera ng'omutima gwo tegwagala famire yo kisobola okusiba n'emikisa gyo mu ofiisi gy'olaga n'otuukayo ebintu naawe ne bikukyankalanako kubanga olese mukyala wo ng'omutima gwewunzise. Omukisa gwo gy'olaga abawaka be bagusindiikiriza gy'oli n'osobola okugufuna. Kati ate bw'ogufuna Katonda n'akusuubira okugukomyawo mu famire yo. First priority. N'otegeera mukyala wo lwe wasemba omugulira ku ngatto, n'otegeera lwe wasemba okumukolera shopping paka obugoye obw'omunda kubanga wamujja mu bazadde abaali babumugulira. Munsaasire ndi ku muzindaalo sijja bwatula waliwo atabutegedde mubutegedde. Neebaza omwoyo w'okubikkulirwa. Obeere source of joy in your home. Naye ne bwe bakuyita okusaba mugira musaba. Abagenyi ne bakyala Nazaala ng'akyadde genda omuteekereko TV. Kwegamba oli mu nsi yiyo ojjudde omwoyo, oyo nno si mwoyo. Ekyo kifutafuta kirala. Tumaliriza tukeereye lwa butakyuka. Ntera okubawa n'ekirooto kyange eky'obusungu ye bannange obudde nabwo nga bugenzi. Bukyali. Kankubuuzeeyo ekibuuzo kimu kyokka nkola okusalawo. Okyajja emutundwe? Okyajja? Kale kitegeeza mbadde nkugamba obusungu bwe nayina. Ndi mutundwe, nsaba, nsiiba naye nga sikyuka. Buli kaseera Yesu neenenya obusungu, buli kaseera Yesu saasira obusungu, buli kaseera Mukama nampa ekirooto nga ndi ku roundabout ekibuye. Abamanyiiwo naviira eno ku Masaka Road bwe nti ne ntuuka ku roundabout ne njeetoolola ekkubo erisooka, eryokubiri, eryokusatu, eryokuna, nenzira ku Masaka Road, nenziramu nga sipiidi gye ndiko. Nsiiba buli kisiibo, nsaba nnyo, mmenya emizimu, penya sigukula mu linnya lya Yesu ojja genda fire, naye nga tegigenda. Mukama n'aŋŋamba Vicky jangu tulabe ekiriwo. Kati nenvuga emmotoka ku roundabout, nenvuga nenziramu, nenvuga ogwokusatu nga sikola decision yonna. Eyo roundabout abavuzi b'emmotoka oteekwa ogituukako ngo obwongo butegedde gy'olaga. Indicator mangu nnyo nga tonnayingira na roundabout n'olaga buli muntu nzira side eno nzira side. Kyeva olaba emmotoka zibeerako nnyingi naye tezikonaganirako. Communication. Kati nze ndi ku roundabout simanyi gye ndaga, ndi mu kulinnya muliro, nsaba nnyo, nsiiba nnyo naye sikyuka. Nenzija nva mu kirooto kiri. Ate bw'oba tonnasumululwa munnange era mizimu gye gikuluŋŋamya. Bwe nakivaamu ne ŋŋamba haleluya, ŋŋenda kuvuga emmotoka. Ebiseera ebyo nga n'akagaali sikayina. Wangi ne ntandika okuba emizimu egyakwata emmotoka yange egiva e Bukojja mu nnyumba ya kitange egikutte Kampala obwengula bwonna, emizimu egiri mu bondi. Nengisesemye emmotoka yange tegyasesemayo yadde ne bodaboda. Sitaani akuwa ensigo y'ekibi n'akuvunirira bubi n'akumalira ebiseera ng'osaba essaala enkyamu. Luvannyuma nnyo Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba olwono azeemu agenda mpa ebirooto kimu ku kimu ekyasembayo obwongo bwange buzibuke. Zagenda ne zigatta bulungi nnyo. Nali ngenze ku kyalaani, gamba kyalaani
nayambalanga nnyo ebitengi ebiseera ebyo nga binyumira nga mbyagala. Bakyalani bantamye ebitengi. Ntwala ekitengi kyange ogenda kukomawo luno bwe nagendanga komawo ku Lwokusatu bwe nagenda ku Lwokusatu kati nentuuka ne zivaako ne ŋŋamba gwali kireeta sikyakomawo wano kunona amazima gennyini era ye yakireeta. Saddayo mu kibuga buli lwogenda transport n'olinnya n'okomawo n'ogenda n'olinnya n'atakikuwa kati nkomawo ewaka nga nzijjudde gamba ekitengi wanje ne ŋŋenda neebaka mba naakateekawo omutwe bwe nti ne ndoota omufu ng'ali wali mu kirooto mbu ne mulaba nga yali yeebaka dda. Kati ku luno nadda engulu ŋŋenda okulaba nga amaaso ng'atemereza muli ne nkitegeera nti addamu obulamu era amazima gennyini n'atereerera ddala. Kati n'akyuka naŋŋamba Vicky ŋŋambadde nkumisinga. Wanje kano omanyi nayina ekintu kati bwe nabeerabeerako emutundwe wano ne basomesa obusungu nenjiga ekintu ky'okumira obusungu nga nsobola okweyisaako wabweru naye nga munda nfa. Ontegeera? Kati kino ekyokusumululirwa ddala nze nga sikitwala seriyasi. Kati abantu bankolanga ebintu n'ensirika. Gamba akuliraanye leero ogenda kusumululirwa ddala. Kati omufu mu nsi ey'omwoyo bwe neewombeekerezanga n'abanga afudde bwe zaakutukanga ne nkonekitinga naye. Olwo nga lwe ndoota abafu kati ate bwe nalootanga abafu ne ndyoka nfuna okuwaayirizibwa ne ndyoka nfuna okugaanibwa ne nkola buli kye nkola nga kifa ne mbeerako rejection gy'otolabangako. Ndi mutundwe wano bino mbikugamba ndi mutundwe. Nga n'okulokoka nalokoka nga babuulira enjiri ey'obutuukirivu nga bw'olaba tugibuulira buli lunaku naye ng'okukyuka nga perfection mu nze yagaana. Mukama yeebazibwa ab'emikwano. Kaakati Katonda nannyamba buyambi nankomezaawo ekyo ekirooto. Kaakati bwe nakiroota nkugambye era emizimu egivuunula ebikyamu mangu nnyo sitaani naŋŋamba nti abo bafu mizimu gy'abajjajjaabo nentandika faya mizimu gy'abakitange faya. Omwoyo wa Mukama ku luno naŋŋamba Vicky ki ekikuleetedde okukonekitinga n'omufu oyo? Lwaki sitatimenti yeebadde nti mbadde nkumiisinga? Meaning waliwo akaseera koba nga tokonekitinze naye naye olwaleero nanga asooka otunuulira osiibyewa leero nenzijjukira waya zonna ezigase. Omwoyo wa Mukama nanga ekyo kyokola eva kyekikuzaayo ne kikonekitinga n'abafu. Kati abafu ne balyoka bakuleetera embeera zonna. Muntegeera ab'emikwano? Nze nalwa nnyo mu bulokozi natawaana nnyo era nandibadde wala nnyo. Kyeva olaba nkugirayo ebintu bino oba oli awo ne mbaako gwe nnyamba. Naye neneenenya ne nkaabirira Katonda ekintu ekyo kyampisa bubi nnyo ne ŋŋamba ekitegeeza n'entalo zonna z'ennwana nga tezikutuka omufono paka nga embala eno ey'obusungu kubanga ye yakolanganga olutindo olunkonekitinga mu nsi eya sitaani. Ereeta okubonaabona, ereeta endwadde, ereeta okuyigganyizibwa, ereeta okuvumibwa nga ne bwe nsaba essaala teziddibwamu ne bwe ndoota ebirooto buli kye ndoota kye kituukirira. Wamma ne mbonaabona wabula ndi mutundwe. Nsaba nnyo ndi mukyala munyiikivu nnyo nze bwe nsalawo okukola ekintu nkikola n'omutima gwange gwonna. Kati bwe nalokoka ne nga kandokokera eddala bulamu bwange ne mbuwa Katonda nsaba nnoonya Mukama naye nga sikyuka bulamu ne busigala nga bubonaabona.
paka Katonda lwe yanyamba nengwa maaso ga Mukama ne ŋŋamba Mukama nkooye obusungu n'entandika okaabirira Katonda Mukama nsaasira nyambula obusungu wakati nga nkaabirira Katonda okumanya ekintu kyange kyali kyebuziba nenfuna okwolesebwa empologoma ennene ng'eri mu kisaka entunuulidde bweti ebintu ebimu ebitulemeddeko biriko emirandira nengenda maaso ga Mukama nenkaabirira Katonda neye empologoma nenenenya neŋŋamba Mukama kyonna ekyaliwo okunkonekitinga ku mpologoma eno Mukama sonyiwa nenkaabirira Katonda nenkoowola omuliro gwa Katonda ku mpologoma Katonda nantaasa mpola mpola obulamu bwange ne bugenda nga butereera ne bugenda nga bukakkana obulamu bwange ne bugenda nga buyiga okugumiikiriza abantu ne batandika okusigala nga bankola ebintu bye bimu naye nga kati okikola nenkutunuulira ng'ate ne munda mu nze nga mpulira omutima guteredde era Katonda okundaga nti ansumuludde twali ku kwanjula kwa sisita wange tugenze mu kyalo tusuzeeyo kati tuzuukuka okusaba ku makya omwana omu gwe twagenda naye n'atuwa ekirooto n'agamba nva kuloota ekirooto nga olunaku bukedde abantu nga omukolo gugenda maaso abantu nga bangi naye nga mu bantu mulimu akakazi kampi nga kajjudde obusungu obukaawe ekiruyi mulinga okalaba kati nga kagenda kayita mu bantu kabuuza Victor mumundabiddeko ne bakagamba Victor mumundabiddeko kati omukyala agamba agenda okulaba nga katambula kajja sayidi gyenkola ki n'agamba bannange nga muli akiwulira nti bwe kamala ne kantuukako kagenda kunkola obukyamu era nga bwe yakirowooza akakyala kali ne kantuukako nange ne kambuuza Victor omundabiddeko ne mugamba sinnamulabako ne keeyongerayo ku luno lwokka lwentegeera nti emizimu gy'ebika gyategeera nga guno omukolo nteekwa okugubeerako ne ginteegera mu kyalo ginoonya Victor ne gitamanya nti nze nakyuka dda kati nze Viki kano ke nakaabirira Katonda najja nyambula ogwambalo gwa famire ngenda okuddayo mu kyalo nga nasigaza figa ya famire naye ng'ensi yange ey'omwoyo ng'emizimu tegikyasobola kuntegeera era obulamu bwange ne butandika okukyuka embeera gye nalimu n'ekyuka Katonda n'atandika okunnyimusa amafuta ga Mukama kati nga nsobola okugakuuma ne gakola emirimu egy'obuvunaanyizibwa kye bayita omukisa n'entandika kirabako kye bayita feva n'entandika kirabako obulamu bwange ne butadda mabega kyeva olaba olwaleero nze ntegeera kye bayita okukuuma omutima kubanga waliwo gye sitasobola kutunula mabega nina obulamu bwe nali mbaddemu nga bubi nnyo nenkizuula nti nabonaabona lwa mutima gwange olwaleero bwe mba nga nafuna essanyu mu Katonda mpulira nga buli lunaku ne ke nnina njagala nkasuule n'akasigadde njagala nkeeyambulire ddala ekyo kye tugenda okukola olwaleero mu maaso ga Mukama tukaabirire Katonda atukyuse n'ebikolwa byaffe nabyo bikyusibwe Bayibuli egamba Yakobo essuula esooka olunyiri olwa27 lunsomere mangu nnyo tusabe Yakobo essuula esooka olunyiri olwa27 James chapter 1 verse 27 lugamba bwe luti eddiini ennongoofu eteriimuko mu maaso ga Katonda kitaffe yeeno okulambulanga bamulekwa ne bannamwandu mu bunaku bwabwe n'okwekuumanga obutaba na mabala ag'omu nsi eddiini ennongoofu bassebo ne bannyabo erimu omutima ogutaliiko kyakunenyezebwa naye ate erimu n'ebikolwa tikwe kulambulanga enfuuzi
n'okulambula bannamwandu abataliiko ayamba, atalina kyakulya n'omuwa ekyokulya, atalina kyakwambala n'omuwa ekyokwambala, atalina waakusula n'obaako w'omuwa, okusinziira ng'omwoyo omutukuvu bw'akuluŋŋamya. N'oyamba abanaku, n'oyimirira n'emirimu gya Katonda, n'oyamba abaweereza ba Mukama. Ebikolwa byo ne biba nga bitungi, nga nabyo bituukiridde maaso ga Mukama. Omutima nga teguliiko kyakunenyezebwa, naye nga ne byokola wabweru ng'abantu balaba Katonda. Era Isaaya 5:8 agamba olunyiriri olw'omwenda nti bwe tumala okwetereza mu ebyo byonna, olw'omwenda ne lugamba lutya? Isaaya 5:8 olw'omwenda. Isaiah 58:9. N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno. N'olyoka okowoola Katonda nga naawe olina w'omwetaaga, Katonda n'awulira essaala yo, n'omukoowoola mbu n'avaayo n'agamba nze nzuuno. Ekyo tukyetaaga mu nnaku zino 5 ez'okusiiba. Mukama yeebazibwe nnyo. Tugenda gwa maaso ga Mukama ab'emikwano, tukabiire Katonda. Ezeekeri 18:3 tugenda kusomera mu lunyiriri olwo, nsomera olwa3 okutuuka ku lwa3:2. Ezeekeri essula eya 3:8. Obeeko abantu b'oyamba mu kusiiba kuno, obeeko omuntu gw'osangula amaziga, obeeko omukadde gw'ogulirayo kiro ya sukaali, obeeko omwana gw'oweerera bassebo ne bannyabo. Obulokozi bikolwa. Maama otuseewo. Ezeekeri 18:3, Ezeekeri 18:30. Kyendiva mbasalira omusango, aye ennyumba ya Isirayiri, buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, bw'ayogera Mukama Katonda. Mukomeewo, mukyuke okuleka ebyonoono byammwe byonna, kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Mukomeewo otyo, musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye. Otyo mufune omutima omuggya n'omwoyo omuggya. Kubanga kiki ekibaagaza okufa, aye ennyumba ya Isirayiri? Kiki ekibaagaza okufa? Agambye mukomeewo, musuule wala ebyonoono byammwe. Okusuula ewala nga tokyasobola yadde atokisikayo, obeere ng'otuukiridde, obeere omulokole akuze. Tuyitirire mu kutuuka mu bukulu, obeere omulokole eyeewuunyisa abantu, nga we bakusuubira okukaaba tokaaba maziga, we bakusuubira okuwanika osigala ogenda mu maaso, we bakusuubira okulemererwa omaliriza owangudde olutalo. Yesu agenda otusanga ng'ensi tugiwangudde, ate ne ku lunaku luli ebyambalo byaffe bisangibwe nga bikyamasamasa. Mukama akumpeera omukisa.